gye buvuddeko Oweekitiibwa Dr. Colonel Kizza Besigye twakamulaba nga yakava ebweru gy'abadde amaze ebbanga lya myezi 2 mirambirira ng'ava okufuna obujjanjabi obw'enjawulo olw'embeera y'obulamu bwe eyali emusobyeko. Era ono bwe yali nga yakava ebweru yatukakasa nti kati yeewulira ng'amaanyi atandise okuddamu okugafuna era n'awera nkolokooto nti wankubadde nga abadde mulwadde tagenda kuzikiza, tagenda kuva ku mulamwa era talina nsonga yonna emulobera kuva mu struggle. N'akakasa Mwami Museveni nti amwerinde we yakooma mu kulwanirira eggwanga wagenda okutandikira. Era abangi kyabawa essanyu ne bamanya nti omwami ono tannapowa, si wankubadde nti abadde mulwadde naye ekyo tekimumazeemu maanyi. So olunaku lw'eggulo twalabyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yawubyeko olubu lw'ekigere mu maka ga Dr. Kizza Besigye ekasanga ati agenda amulabeko okunamusaasire koko ne ku bulwadde obubadde bumutawaanya okumala ebbanga eryo lyonna lyamaze ng'agenza okujjanjabibwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuseeyo baamwaniriza mu ssanyu era ne batuula mu mboozi eyaabwe ey'akafubo ne bawayaamu ku butya bwe balina okukwatamu Mwami Museveni n'okulaba nga basobola omujja mu buyinza ate eggwanga lifune emirembe nga lifunye omukulembeze asobola okulikulembera okuva mu nkola ey'obwannakyemalira tidde emikono emituufu ne bannayuganda oba oliawo bafune kamwenyumwenyu nti bafunye omukulembeze omutuufu agenda okubakulembera. Kino nno kyaleesewo ebibuuzo ku mimwa gya bannayuganda abamu nga beebuuza kijja kitya Robert Kyagulanyi Ssentamu ate okusisinkana Dr. Kizza Besigye. Kino tukirabyeko ebbanga emabega nga wadde Besigye yali tannaba kulwala nga bano batta omukago era kati batambulira wamu ebyobufuzi byabwe kati babivugira ku luguudo lwe lumu nga Kizza Besigye yakkiriza okukolagana ne Mwami Kyagulanyi Ssentamu okusobola okusindiikiriza nakyemalira bamuteeke ebbali ate awo balyoke bamanye nti kati ani agenda okukulembera eggwanga lino. Naye nga bannayuganda nammwe mumanya ani alina okukulembera eggwanga lino, mwe mulina okusalawo ne mugamba wadde bagassa amaanyi naye kati ku babiri ani asaana otukulembera. Bw'aba Kizza Besigye nga yasaana okukulembera mwe mujja okumussaamu obwesige atukulembere. Bw'abanga Kyagulanyi Ssentamu yalina otukulembera era mwe musalawo. Okusalawo kuli mikono gya bannayuganda wabula ekizibu we kiri kikyali nti bw'abanga Mwami Museveni yakyali mu buyinza ebyokudda mu kwerumaaluma by'obufuzi nti nze njagala Besigye, nze njagala Kyagulanyi, mbw ate njagala Mao biba tebigenda tukolera mu kadde kano. Kitegeeza nti balina kusooka kusindiikiriza ono n'avaawo. Awo ne bategeka akalulu akawamu ak'amazima n'obwenkanya akataliimu kubbira. Bannayuganda kye munaasalawo kye tunaagenda nakyo. Gwe munaaba mutaddemu obwesige nti akulembere gwe tunaagenda naye. Naye nga ebyo ebibuuzo ebiri ku mimwa gya bannayuganda nze ndowooza nti mu kadde kano si bye twandibadde twetaaga okuwulira. Ensonga eriwo yandibadde nti omukulu alimu eyeerayiza mu ntebe gy'atawangula avuddewo atya. So bwana Kyagulanyi Ssentamu weebala omutima omulungi ogw'okusaasiranga ku balwadde n'obalambulanga n'obalabako. Bino ebijjidde nga yabadde ono yakalambulako ku Adamu Mulwana omuyimbi eyayimbira Dr. Kizza Besigye akayimba katoka kwa balabala. Yabadde yakamukyalirako era n'amulabako naye obulwadde obumuluma ng'ono yatutegeeza nti alabika okuba yaweebwa butwa kuba bwe yagenda mu ddwaliro e Mulago abasawo bamugamba nti balaba ng'ekibumba kye kitandise okwonooneka ekikakasa nti buyinza okuba butwa bwe bumutawaanya. Bw'abanga Adamu Mulwana gwe yadde yakalambulanga naye munna FDC ate olunaku lwe lumu n'alambulako Dr. Kizza Besigye era munna FDC, kitegeeza nti nomination ye yakulumirirwa omuntu ali ku nkyukakyuka. Tetufuddeyo ku kibiina ki ky'olimu oba kibiina ki, wabula kasita obeera nga oli ku nkyukakyuka ng'owagira kujjako Museveni ye abajja kukwatagana naawe.